Olwaleero akakiiko akabuliza ku by'ettaka kayingidde olunaku olwokusatu nga kawuliriza ensonga z'abantu ku by'ettaka mu ggwanga. Akakiiko akakulembera omulamuzi Kaserimba Mugemerirwe olwaleero kategeezeddwa nti Best Kemigisha maama w'omukama w'Ettoolo y'omu ku beenyigidde mu kibbattaka oludda olwo. Evictions have been masterminded by the Toro Kingdom Queen Mother, Best Kemigisha, especially in the villages of Kitumba and Kyoja, located in and around Fort Portal municipality. Alex Ruhunda, ono nga mbaka wa Parliament akikira Fort Portal municipality, yakulembeddemu banne abeegattira mu issazi ly'abantu bakulu ba Tooro. Kino ekikulemberwa akakensa Edward Lugumayo atasobodde kubeerawo olw'obukosefu. Demonstrably, in 2003, the Queen Mother, aided by armed security agencies and without any court order, conducted series of land grabbing and forceful evictions. Banera bagamba nti Best Kemigisha yatunda ettaka ly'obukama bwa Tooro, erimu ku lyo nga kwe kuziikwa abalangira b'e Tooro. In total disregard of Toro Kingdom and institutions are alleged to have been sold by the Toro Kingdom Queen Mother to several parties, land at Kagoma and Burongo, which serve as royal burial sites. Barumiriza Kemigisha okuguza gavumenti ettaka lya bumbi 4.5 okuli abantu era naguno gujwa abantu abaliriko tebaliirirwanga. From the Queen Mother in her capacity as the registered administrator of the estate of the late King of Toro Kingdom. Akakiiko era kategeezeddwa nti waliwo abakungu mu ofisi ya Ssaabaminisita abeegabanya ettaka okukuumira abanoonyi b'obubudamu erisangibwa ekyaka. It is alleged that government officials, especially from the office of the Prime Minister, have allocated themselves large pieces of land under the guise of settling refugees. Bano oluvannyuma olw'okuluma Kemigisha, akakiiko kasuubira okumuyita naye yennyonnyoleko ku bimwogerwako. Ebyo nga bikyali awo munnamawulire era nga muwabuzi wa Kabaka Robert Karundi Sserumaga naye abadde mu kakiiko n'awakanya enteekateeka za gavumenti okutwala ettaka ku buwaze singa eyagala kuteekako nkulaakulana. Kati oli bw'agaana nti nno sijja kutunda, gavumenti ebadde nga yakwegaziwamu ku tteeka eriwo egambe nti ne baba nga agaanye kati ku luno terigamba nti tugira tumulindamu oba etteeka teritukkiriza nti nno tukozese eryanyi, naye kati ku luno tuwamba buwambi ne tumuwa ssente ze tuba tusazeewo ate nga gavumenti yeesalawo. Ono asabye akakiiko nti akawaayiro akawa bannayuganda obuyinza ku ttaka tebageza ne bakakyusa era ayagala abataka n'abakulu b'ebika abaali bannannyini ttaka baweebwe obuyinza ku ttaka. Jingo Francis, NTV Akawungezi.